bane mukubengale sabanyeza mukama wange bwoba okikkiriza kuba mu ngalo zikubire Katonda Salongo nsaba we yansenye mukama wange ono sali basalirwa banenye kutukuza ttaka ku mbeera yaffe akayimba kana akaddako njagala nkayimbe ne mwana wange mbadde musaba nsenga musaba nsenganze mukama wange sojja nziramu okukola ku basali wali ewaffe ekayabe ku Chiras Sport oyo no sponsor wa first grade band akiribayo oyo mukama waffe ebbanga lyonna ku bbaala yaffe yeekayabwe gye twaggulawo jjo nsaba wakiri tujje tugugubemukko amina kwa bless band yeguggulawo siwe kiri kakati nsaba akayimba kano nkaweereza buli muntu ali wano ng'oli muzadde mpanikirako bwoti Rosalindo muwala omutolo gwe nasoma naye Kabasanda yali mulungi Rosa Kalala kalige yanazibwa amata abaye mupaka lulu mwami sali mwenda tubuzeeko papa jangu tuyimbe jangu ze kunona baba jangu tata abaye mumumpera akalulu n'endalo ijjo malusi nga weweteekateeka Rosalindo muwala omutolo gwe nasoma naye Kabasanda endalo n'akalulu Sali Properties kalige yanazibwa amata olw'endabikaye n'amagezi n'obuyonjo bwe Rosalinda essomero lyonna yali yatumatiza taata we muvuzi wa nnyonyi naye lumu ku visesho era kabayiza abalala waliwo omwami yajja mukyalire nga muleteteyo n'ekipoli ng'anyumye mu kabuute yakikuusikuusi ne magenti se ziriko ebipampi yateekako ne kasimayiro aweroza olugalo yakyuka nga bwakibakoroza Can you imagine how can that be? They are sensing your shamba boy Rosalinda is always home is the best Kyomuzadde ne wabanga fana n'atakimanye asikala muzadde Rosa yeyerabira is always home is the best Bananga omuzadde ne wabanga fana na bubi asikala muzadde Rosa yatambula n'aleka omwami kugeti gatangadde esanyuli Rosa yatambula n'aleka wali kugeti gatangadde esanyuli amuze yajja nalyo batiza baana mukubadde leero simanyi kyankoza yakoleza wibimbiye nakwata bamye emimonde gye natambula munange bannange newuunye endigaalo nakati wake nali muwakulu kafa kale ne waba yali shamba boy wakiri omuwamu akatimba akalulu kabasali yerabira tiisowes omistabes amazima omuzadde ne bwabanga fanana kyakimanye akigala muzaddewo Rosa yeyerabira tiisowes omistabes amazima omuzadde ne bwabanga mulema era yoyo asigala muzaddewo wamisali emikise yakijja kuba maama na taata amazima digina yabatuwera ku Chiras amazina g'ekigambo ogalabye kona Sali Properties 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 amopera kalulu mukyanga wazajja omugaga ayitawo Sali Properties Sali Properties Sali Properties Sali Properties Sali Properties Ngebizibu bwe bitamanya nnyimbabi lumuloza bwiwe nkirwaddaawo nansi w'essomero n'atugamba taata we kirwadde akimanyiiko era yabakuutira obwe kimukwata nga bamuseeyeeka munnange Headmaster watyo n'alagira tumudduse nnyo ewaabwe emubende bannanga baana bangi awerekera Rosa katumulira kyazaalu maze neesunga kufuna kaseremi n'omusajja omubuzi w'ennyo tutuuka
manyiyo tubalaba mulwadde kokoyo muwala wa moti ngeri gulusalu tutwa tukubyekubye kande tubuuse emyala paka kukazisira okukuba amaaso nga taata wa Rosa bwe yayita Shambaboy yamusirira Namumbwa era bwatona buli muzadde akubira kalulu eyebereso ndikufena Isa West nebwoba wayonjiwoca mama era Isa West nebwoba nkotambulira mubanga Morris era Isa West yamusirira Namumbwa era Rosa nawonerawo kati ali mu kifuba kya moti mwe muli obulamu bwe awe namanyira nti omuzadde asigala muki omuzadde asigala muzadde banne tukube ku ngalo z'abazadde abawa abaana emikisa Sally Properties mukwano gwaffe ewaawo mukwano gwa Morris ewaawo mukwano gw'abantu ewaawo Sally Properties batunda amataka basuubula amataka ewaawo bannange bwebanga tuyinayo ba investor nga ba mu kitundu kyaffe tubawa amaanyi akalulu ka Sally Properties Uganda ewaawo mukama wange nsaba muddakiike muzikirize mukama wange ono nze naggulawo ebbaala ye eyeeka yabwe ekola buli Sunday mukama wange siwe kiri bagiyitani era olwe Sunday luno ngenda kubeerayo mukama wange Morris jangu yembera gye bali jagalo batigezewawo Morris kale kyekyo kyakabi Morris jangu obuuze ku mukwano gwo akalulu kadija Morris naki agatewanika wuti yibuka tugende maaso digida yansanga abawala mbakoye babankoza agabiri mbatadde nga ne bwomwenyeza sikusembeza abanga tunayimba waliko omukono gwotaba Morris yansanga abawala mbakoye babankoza agabiri mbatadde nga ne bwomwenyeza sikusembeza bigina ex kimulume owange teyayongeza kimama olwo natengulo mutima kasisira mwensula namuyita nalaba omwana oyo namusembeza mu kifuba awuliriza omutima ebigambo byeyakozesa byanzikakkanya naye namugamba bitono oba mwesigwa seyange yengula embwa eyo ebwonyonyogera mama ebintu bingi bikuluma yagamba atya gasiya buloolo kuba mikwano gye yali akigamba ate bwe yakulabako yakula atya abana babuuza nti sikuwuliranga oyikulanga empya namwagala nnyo nali bwe mulekera nzira gyali yakijjako kikale nze atalina tabu gyali yandindese naye gamba neiba nti mesiganiye abalimba yakijja kuki yandikulese naye wama digida exakaba digida akalulu kalava mu byakawulire waji we kona exasinda kona buli alina esi mukunkumule woti mugambe mbwagwe genda nyala yangamba tuzaala abaana nanze taata nga ye mama ngate banne beyasanga yabagamba mwesibako apana yandigambe gyagenda waliwo omupyo gwe nazuula mulungi muwava akusinga wandibadde ogenda okaba naye ng'osigadde omutenda timubone nkumube wa pica eyayogera mazima kiri
kuki yakijja kuki yakijja kuki yandikuleze naye abali mulavu sinnabalaba sibawulira weyagala nnyo owayezina obuzina obulumya eksiwo nyabo bw'oba olina eksi mukunkumule kunkumula wangi digida mama nasanga kona digida eksi kimulume kona eyakula obubyana akolaki wekolera wendigidire nsabe yamuddusa mutwalire eddala katonda wangi bw'oba olina eksi bameka abagamba agende agende akomewo agende mugambe eksi nsabe yakuddusa kutwalire eddala Yesu nasanze mukwano gwange Abu Selector nga yakakozeemu ka remix omanyi bwe yamugambye eksi nze nsabe yakuddusa alemu okuwasa abeere mulimba alemu ebyaddala nga munaku lw'embaga yammwe ekidaala kigwe bwe muliba mulinnya ekitanda nakyo kimenyeke eyo esaala si yakamulali yebaita dduwa yakamulali bameka ng'ogamba agende tumusabire esaala ennungi eksi nze nsabe yakuddusa alemu okuleka abeera omwesigwa alemu okusobyanga yimba gwe nga ne bw'osobezza mama bana bamupikapika alemu banenya yeyeyeye kuba kiti nnuma nga ndaba okaaba eksi nsaba onfuuke malayika gwe balemu okusobyanga munnange ne bwe bakwetondera naye watandika otya munangire n'omuwa ebifaananyi byo wamusiga otya makubuto n'omuwa ebifaananyi byo ebikyafu byoteddegeko kansaba nesiganiye wekakale namwagala nnyo nga ne bwe mulekera nzira gyali yakijja kukikale izatali na tabu gyali yandindese naye digida eksasida namulabyeko gakaba eksi mama kaba buli alina eksi mugambe owaye akayimba njagala okawereza omutugo wali oyagala ebyaddala naye nga yaweta ekkona n'agenda ne gubudi kyokka gyali akaaba ayagala kudda gyali eyo ate gwe oli bulungiko tekyoyagala gyali gyoli eno muŋŋambire kalyonso yabo kuna sikulimba ekisa omulabye owanga omulabye eyo omulabye ekisa omulabye sikulimba ekisa kaaba ekisa sida ekisa kaye 1 2 3 kuba bambuse Robert Rotanachi mwebale kuwagira DJ Morris bannange mwebale kujja mu bulungi bwemuti ate omwaka ogujja kino kikubisemu emirundi 3 Daudi
ndabira wa mama osolidde omwoyo tandikire wankwate wanzeye obwedda nkulinda digi sawa ya kiravulavu babiri waliwo akaseera kolinda mu bulamu ne kabanga katatuuke okugeza ng'olina omwagalwa nakusuubiza nti wiikendi nzija okusonkolaba ng'oluli ewala kigwa ekivaamu nozibalira ku ngalo laba ezibadde ennaku bwe zifuuka essaawa nga gwolinga omutima ate ne gufuna obukenke bannange nze ogwange gunteredde kuba teyasuubiza mpewo lwaki tobigidaye nga kubbe by'amaaso k'okubagamba ndabira wa mama osolidde omwoyo weyagale tewali exiwo bannange ndabira wa osolidde omwoyo kwate wanzeye kimenya omutima okulinda omugenyi n'atajja bannange byonna byobadde otegese biba tebikyalina valiyo laavu kigambo obugambo ekitaba n'amakulu nga gwe toliwo laba watondebwa kubeera wano bayosaagamba netinkwata nyweza setontanga abaye mumpeeyo ekyana nange neyozeeko ennaku ya nesigani mumpeeyo ekyana nerondere tula wakati lota lologo kama ngwago itawali ila tula wakati aganye lologo kama ngwago nonde nerondere kati bagamba abayimbi bagala tubbira abakazi wewe ndabira wa mama onsolidde omwoyo tandikire wankwata wanzeire obwedda nkulinda singa nali nsasula 10 buli lwe mulowoozaako omwana oyo nandibadde ndi miliyoniya yanfuukira kyakulya nze my daily bread bannange wesimulabyeko nsiiba n'ensula ngannida come on don't you worry everything's gonna be alright wegamba bugambi nti leero sotayo nkulage ndabira wa mama osolidde omwoyo tanzikire wankwate wanzeye obwedda nkulinda bebi ndabira wa bannange ndabirawe abaali banseka mujje mulabe mukama kyakoze abaali banjerega kekasene mibumbeko teriyo yesiga mukama naviiramwawo taliriyo abikwasa mukama ate nebigana Morisi yatandika mpola abantu nga baseka nalefeeri yagamba Morisi nga ne kumirimu gyakola yasinga okunyomebwa nyabo kati nina obujulizi bwenjagala njulire by'abatukuvu mukama nina obujulizi bwenjagala ngambire abantu bo mulabe labayo mukama byakoze labayo akisiza olugero lwange Katonda kye yasuubiza nti kiriba omulogo ne bwawalampa ku kalina Katonda kye yasuubiza okuba omulogo ne bwalogera ku kalina akaseera ko bwe kabanga katuuse ebintu byekola ne weewuunya awo singisa forever Katonda wangani ani ayinza okulemesa mukama byakola owaye gamba neiba tino taliyo era talibayo bameka akikiza ntali asinga mukama gamba neiba tino taliyo era tali ani ayinza okulemesa mukama byakola
Hey. Aha. Era talibayo ani ayinza okuloga mukama gwe yawa omukisa. Hey. Wangi sabula tugende. Ani ayinza okulemesa mukama byakola. Taliyo. Ani ayinza okulemesa mukama ng'agambye. Taliyo. Zenali nakkiriza nti mukama yanvaamu. Zenali nakita kiddala mukama yanvaako. Nga ne bwontunuulira okakasa nga nenvaako. Gwate mutabani wa Namwandu nga n'okusomako zaali mbuulu. Ekyobugagga kye nalina mutwe na ddoboozi lyange lino. N'okwesiga Katonda yatalekerera banaku. Yefa abatambuza ng'ebigere, yefa abagobwa nga fizi buli lunaku, yefa abayingira Kampala nga tetulina yatumanyi. Tetwalina tandikwa wadde akataka kawasikira emmengo. Ddala abadde Katonda yanfudde nanga omuntu mbuuza. Ani ayinza okulemesa mukama byakola. Buli akikkiriza mpuubirako bwe. Ani ayinza okulemesa mukama byakola. Taliyo era talibaayo. Ani ayinza okuloga mukama gwe yawa omukisa. Taliyo. Ani ddala ayinza okukuloga Semudeemu. Taliyo. Oba okikkiriza nyimuka weezinira amazina agatendereza Katonda. Buuza Sali. Buuza basali. Ani ayinza okumulemesa okutunda ettaka. Ani ayinza okumulemesa okutunda ettaka. Ani ayinza okuloga Sali ddala. Taliyo. Ani ayinza okulemesa mukama gwe yawa omukisa. Akulage Sali bwaki wasiima. Bwaki wasiima. Otyo omanyi tayimuka. Tatera kuyimuka naye Sali ngenda muyita mukadde kange kulaba nkonye. Bw'olaba ayimuse Sali. Akayimba kenkaleeta. Taliyo. Ayimusanga amaaso gy'oli ayi Katonda. Namutendereza nga buli lukya Katonda wange. Nze n'abaana bange era ndibagamba nti nina Katonda. Ne bazzukulu bange era ndibagamba nti waliyo omutonzi. Ajja abanaku mu nfuufu ne batuula n'abalangira. Akujja ku ssiro mu katikitiki n'ofuuka hiro. Ensi ekulangirira ng'eyalemwa mukama n'akulabamu omukisa. Mulabe mukama byankoze. Ndabayo abaali banseka bajje bandabe. Ani ayinza okulemesa mukama byakola. Taliyo. Ani ayinza okulemesa mukama ng'agambye. Ani ayinza okulemesa mukama. Taliyo era talibaayo.